Yes, webali kubanga wekumidde ku Prejan Media ng'essaawa zino olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, amawulire ge tulina olunaku olwaleero ge ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Nubian Li. Nubian Li ne Eddie Mutwe ffenna tumanyi nti bawambibwa mu biseera biri nga Bobi Wine ali ekalangala era ttiimu yonna bagikwata era nga bazze bataaka abantu batono. Bazze bataako abantu batono despite court bails ez'enjawulo naye emitwe emikulu omutwe gwa Nubian Li ne Eddie Mutwe bano ate bo bagaanidde ddala obbata olw'ensonga nti olwaleero batwaliddwa e Makindye mu military prison. Batwaliddwa e Makindye military prison tetumanyi nsonga ki naye nga yo gye batwaliddwa era nga baba denyinze okusinziira ku statement ya Bobi Wine egamba nti bano baba denyinze okufuna access eri balooya, baba denyinze okufuna access eri abasawo era ne baba denyinga access okulaba ku bafamily members baabwe. Era Bobi Wine agamba nti abantu bano ababiri Nubian Li ne Eddie Mutwe kigambibwa okuba nti balina akasente ke baabawa okusobola okuba nga bavaamu Bobi Wine oba nga basala eddiiro ovwiki akasente ako baakagaana. N'agamba nti era this is punishment gye bafuna okitegeera olw'okugaana ebintu bya gavumenti byeze bagamba okwefuulira Bobi Wine. Naye nga mawulire mabi, Nubian Li Eddie Mutwe bo batwaliddwa wali mu military prison wali e Makindye. Tetumanyi nsonga ki lwaki batwaliddwa eyo naye nga bo gye babatutte. Ekiddako kyonna ffe tujja kuba tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga. Likinga, commentinga, subscribing.